Ebyekitongole kivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala n'ebintu ebikozesebwa mu nyaffe Uganda ekya National Drugs Authority bibize oluvannyuma lw'Omusumba Kayanja okulambika ebintu bisatu by'ayagala ekitongole kino kimukolere okusobola okubeesonyiwa. Sabbiiti eyise ekirombe kya NDA nga kiri wamu n'omwogezi waakyo baafulumya ekiwandiiko eri ebitongole by'amawulire nga balaga nga Omusumba Kayanja bwakola eddagala erigambibwa okutta enkwa wabula nga lya bulabe eri abantu awamu n'ebisolo. Era omwogezi w'ekitongole kino Abiaz Ramiri yayisa n'obubaka obw'enjawulo ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'alaga nti Omusumba Kayanja yategeeza nga bw'alina amannya ag'enjawulo agatta enkwa nga bino yabissa ku mukutu gwe ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi oguwedde ogwa January. Era waayita ennaku 5 obubaka bwe bumu n'abuuza. Buno bwe bumu ku bujulizi bannamateeka b'Omusumba Kayanja bwe balina era bwe bagenda okusinziirako okuba ekitongole kino mu mbuga awamu n'omwogezi waakyo. Okusinziira ku kiwandiiko eky'abannamateeka b'Omusumba Kayanja abakatende Ssempeebwa and Company Advocates, Solicitors and Legal Consultants nga kino kye baawaddeko ekitongole kya NDA awamu n'omwogezi waakyo kyabalabudde era nekibalaalika okujja obubaka buno ku mikutu gyabwe gimukwanira wala gyonna. Mu mbeera y'emu era babalagidde beetondere Omusumba Kayanja mu mawulire okuli olupapula lwa Daily Monitor awamu ne Nile Post. Era kino singa banaalemererwa okutissa mu nkola bakubibwa mu mbuga. Bannamateeka bano baategeeza nga obubaka obwafulumizibwa ekitongole kya NDA bwe bwatyobula ekiwa ky'Omusumba Kayanja wano okwabobwe awamu n'emitala w'amayanja. Bano era baalagidde ekitongole kino okufulumya alipoota ekwata ku tikoff bagimuweeko engeri gye kiri nti tagirabangako ate nga bye bamulanga era nti n'ebika by'eddagala ebigambibwa okusangibwa mu tikoff bikkirizibwa okukozesebwa wano e Uganda awamu n'ekika ekya Filpronia, Benaxil awamu ne Diazinon. Bano baweereddwa essaawa 72 okukola ebyalagiddwa era nti singa kino banaalemererwa okissa mu nkola ga kubamyukira mu mbuga z'amateeka. Sabbiiti eyise omwogezi w'ekitongole kino Abiaz Ramiri yalabikako ku Church ya Miracle Center Cathedral ng'ali wamu ne bannamawulire era n'abaako byayogera ng'agamba nti tikoff bamusangamu ebintu ebitali bimu era nti baali bazze okuŋŋaanya obujulizi bwonna. Authority yagezaako okusaba abakulu bano okutuwa ebyo ebirungo biri mu ddagala lino ne bagaana naye nga tukozesa obuyinza bwaffe obwe etteeka bwe lituwa ne tubajjako samples eziwera 10 ne tuzitwala mu laboratory yaffe Wandegeya ne gavumenti. Twagamba omukulu Kayanja nti akantu ke kabadde atendereza nnyo nti kafu kacupuli kajingirire okuva olwe n'ajjako communication zonna ze tubadde naye kumalo omwezi mulamba era n'agezaako no ku blackmailinga tiimu zaffe. Ab'amakerere bamwegaana nti bakolanga kuko naye era nti tibagezangako kutunula mu bintu bye oba ebyo byaba bakola naye. Wabula era Omusumba Kayanja we yali ayogerako ne bannamawulire yategeeza nga bw'atalina kirowoozo kyonna kyakutuusa bulabe eri bannansi si kye kyokka n'ekyokubeera nti yali mulimi era nga bumazeemu ebbanga. Lungi bazeemu ne batwitinga nti bakuba ekifaananyi wano nange omuntu ali hostile atakolagana mumukuba naye ekifaananyi. So kyenvudde ngamba bwe nti ekisookera ddala ffe tetulina mukene mu product yaffe. Product yaffe eri pure organic. Ekyokusatu abakulu bano bwe bajja baasookera nga baagala kumanya biki bye twateeka mu tikoff. Omusumba Kayanja ebyokutwala bano mu mbuga era yabisiinyaako nga n'olw'ensonga eyo akyakitambulirako. Oyo Abiasa ne NDA ebigambo ebyo binene bisaasaanidde ensi yonna. Biriko obutemu sina butemu bwokka buliko butujju sijja kuyita na butemu. So yensonga lwaki balooya baffe
basazeewo batwale NDA n'abakulu abo n'omukulu we mu kkooti era emisango gye bajja gimulaga gye yazizza. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.